gye muli abantu bange, gye muli mikwano gyange, bamama ne bataata abakojja ne basinga, bannyinaze, mikwano gyange, abawagizi bange. Babuuza ani ono alina abawagizi. Ono bamuyita Mugaya Faizo ge manya ge. Era ntera nnyo bbaga nti amanya ago tegagenda kyuka paka lwe mulingalamizaayo eri. Ndi wano okubeebaza bannange nga nebaliza ddala mwenna abatambudde naffe abawagidde Smart Construction. Smart Construction bakola ki? Bo bamaliriza oba kye bayita finishing mu luzungu, basiga langi, bakuzimbira ennyumba okugijja ku musingi, bakunoonyeza material, ate ekyewunyisa ne bakola designing ya gate, compound, ebintu byonna ebikwatagana n'okuzimba bwe batuukirire. Bali awo saidi za Kanyenyawo nga ku gaazi. Ate beeyi okitegedde beeyi yakuteesa buteesa. Ate ova ku muntu gw'oteesa naye ate ogende kwana kubogolera. Kale osobola era namba yaabwe yiya ku screen ogenda kubanga ogiraba. Ate ne neebaza n'abakozi ba Smart Construction banayi namwe mwebale kubeera beesigwa, mwebale kutambula nange, mukulikeeyo nnyo eggulu gye tumaze omwezi omulamba nga tukola. Mirwatu tawanyize eggulu. Naye Mungu yatusobozeseza ne tumaliriza kati twetegekera Fort Portal era tugende tuyamba abantu. Naba JR Film Studios namwe mwebale emirimu okugikwasa kannabwala. Era tusaba Mukama yaba abadizaawo. Ate akalango kosanga mu video eno bana etoka skippinga. Ate woba wakajja ku video eno ba ku channel eno subscribinga, sharinga, otulekerewo ka comment nawe otwebazeeko. Ate munange otatwebaze kati oyagala kutusimanga tumaze kufanga kati bane abo tusime sawa zino otuwe ka comment yako kati bane mwe bale tambuza birungi. N'ebipya bingi bikyajja nange Mugaya kennyini temuga nti nava mu firimu. Era nkyazikolera ddala kannabwala era nnyingi eziri mukola ki eziri mu kujja. Sijja kusuukako awo nnyo naye nga mbeebaza nnyo. Mukama abampeere mbadde ngenda gamba ate abampeere kiwumulo kya mirembe naye Mukama abampeere omukisa mwenna bye bye.